Don't love too much. Don't trust too much. Don't believe too much. Don't hope too much, because that too much may hurt you so much. Tewesiga nnyo ekisusse, toyagala nnyo ekisusse, tomukkiririzaamu nnyo ekisusse, tosuubira nnyo ekisusse, kubanga ekyo ekisusse kijja kukukosa nnyo. Ekisusse. Because that too much may hurt you so much. Mbwe ekisusse kijja kukosa nnyo ekisusse. Ekyo kya sozi. Kakati kumakya bulijjo mu Love Lab abalenzi bajja n'agamba ateeka girlfriend mu Love Lab, omuwala n'ajja n'agamba ateeka boyfriend wange, omulenzi ajja girlfriend mu Love Lab, omuwala n'ajja boyfriend mu Love Lab. Today jajja gwentumiddeko omanyi tutera nnyo okweyiribya wano mu inbox naye nkutumiddeko abazadde, kubanga sheno the audience yange esinga bavubuka. Kakati waliwo abatera okuŋŋamba nesozi content olwaki abeera nnyo wakivubuka. Oli ng'agezaako okugamba nti twagala naffe otubalancing once in a while tubalancing, but of course bw'obanga okizudde nti bw'ofumbira emmere bali b'amatooke be bagalya, kati ekikufumbya akalo kyeki nga toli mu north, olw'okuba nti bano be bangi, so bwe tuba tujjula tuteekeddwa okuba nga be tusinga okuconsideringa, so once in a while tuteekamu katono, naye tudde ku mulamwa. Maama nga twogera nga nsozi nkubulire anti muwala wange akufollowinga, ate nange nkufollowinga, naye angamba nti okumfollowinga kyava ku muwala we. Kati nagamba omuwala ono alaba kyalaba, kati ekyamusanyusa nagamba bwe nalaba byokola nendaba nti muwala wange akufollowinga, I was like okay, I think that is okay. Kakati nga babajja babeera n'embirigo ku gaayi, omuwala alina omulenzi gwayagala, naye maama ali against that guy. Agamba tagenda kusetolinga nga guy oyo yemu, like yawulira tamwesiga, yawulira alina ebibuuzo bingi ate ansa ntono kusinzira ku muwala bwali waggulu ennyo. Nga ngamba sozi nyamba buyambi ontere muto, abeera mutabani, abeera mukoddo, abeera son in law. Mukamwana kitegeeza nti abeera gwe taata w'omulenzi, kakati oli mukazi wa mutabani we mukamwana oba bonna bamuyitaani, kale son in law. Maama agamba njagala okukakasa omuwala nti gayi gwaliko kipapula, nga mugamba okumuteeka mu Love Lab kikuyambirawa nti results zijja kuyamba omuwala. Ne maama toyagala mulenzi, owulya tomwagala na muwalawo, bwe tunaamuteeka mu Love Lab n'avaayo ng'ali kiri ogenda kukola otya? Unfortunately simanyi lwaki mami ekyo takiina, ansa yakyo tagirina. I was like okay, ekyo nakyo munnange ku makyala leero kati katuteeke gayo yo mu Love Lab. Maama aweweera omutima namugambye nti sister bwana nangamba sozi results nzagala ku channel, so njagala omuwala akimanye bw'abanga bankubye kavulu naye tayo answer tagirina. Tugenda muteeka mu Love Lab ne ku ssaawa 7 tugenda kutunuulira ku wesanze nga relationship guy tokyamutegeera oba girlfriend tokyamutegeera, like muli mu love, ekintu kyasooka nekibanga ekiri ku mulamwa, naye kati ekituufu kiri nti omulenzi tokyamutegeera oba omuwala tokyamutegeera kubanga waliwo ebyo ebiriwo by'oyinza oba nga by'otamanyi oba by'obuusa amaaso. So at 1 awe tugenda okubeera. Katusooke tugende mami tumusootinge tuluyite olunaku.
Hello. 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 Yes, brother, good morning. Morning, how are you? I'm good, thank you. Jebale jalero sebo. Kale sebo. Erinnya lyange nze Moses. Hello. Hello. Yeah, nkuwulira. Nti erinnya lyange nze Moses. Naye oli free okwogera, olinzuka atali free? Yeah, ndi free kuba ndina waka. Okay, thank you. Kakati omwana omuwala ono yantubye okukubira n'agamba nkugambe? Yeah. Wangi? Nkuwulira. Yagambye nkugambe? Hello, sebo? Yeah, nkuwulira sebo. Naye ndowooza netiwaka yegira n'ebulabulamu kyova oli ankuyitaayita nnyo. No, nze nkuwulira buli kimu ky'oyogera nkuwulira. Okay, anti nange njagala nkuwulire bulungi, emboozi enyume bulungi. Okay, kati ndowooza watinga watereddemu. Omuwala yangambye nkugambe? Yeah. Zennakoyo kwebaka nkusazeeyo tugendera akwale. Zennakoyo kwebaka n'ate nga kyatutonderwa. Kuba buli lwengwawo bwenti ndaba nga bamuntwalako. Mukuumanga mwana kalira kange nsula bubi watabambulwa emirembe kankuume. Kukweke mu mpuku wansi eyo mu mayinja zoba nkulinnyisa ensozi. Ngugumuka ekiro nga taba bakuntutteko ogenze Mukama ne musaba nnyo abawugulemu mubeeko omwana. Singa mu kikondoolo ojjamu nandikutadde omwo nkusibe ku luwuzo mbe nga ku lusegere. Ngugumuka ekiro nga ndaba bakuntutteko ogenze Mukama ne musaba nnyo abawugulemu mubeeko omwana. Singa mu kikondoolo ojjamu nandikutadde omwo nkusibe ku luwuzo mbe nga ku lusegere. Tebakunziba. Yes, Swaba. Yeah. Kiki omutima gwa kaluba? Tuyinza banga tuli awo ng'emmundu wazizzaayo dda ku ggombolola. Kisinziira. Omuntu ono antumye okukubira. Agambye omusajja oyo mwagala. Ate omusajja oyo alaga nti anjagala. Ne bw'aba ddala nga byaŋŋamba abitegeeza alowooza twogera ku muwala ki ono. Nze agage yaŋŋambye amannya go sigoogera naye ate ye ali free gwe okwogera amannya ge. Ompadde ekibbo kinseko. Byonna tubigasse wamu. Sinakitegeera bulungi. Byonna tubigasse. Omuwala akwagala naye ndowooza alinamu okutya. Sijja kudda mu byagamba nti njogere kyonna kiri. Nakwogera straight. Yeah. Nfuna amasimu ag'enjawulo. Yep. Naye amasimu ze nfuna ez'enjawulo ate yo yanjawulo nnyo olw'ensonga. Ena business gyenzirukanya. Yep. Nfuna amasimu agaba client. So at first osoose n'onkubira. Eddoboozi liddukiddewo wa manager. Naye bwekibanga kyekyo sijja gamba nti oba y'ono oba y'oli. Kyensuubira ennamba gye wafunye oba ye eyakubidde. Simanyi nti yakubidde bukubizi yakusindikidde message. Okufuna ennamba yange. Tukozesa means zonna ezisoboka. Byonna twabikoze. Wafunye message. Byonna naye njogera naye ku ssimu then nampeereza numbers n'ebiringa ebyo. Tuwayogedde biwanvu. Emboozi si nnyimpi ssebo. Okay. Kati kiri bwe kiti. Ssebo.
agalanze ayagala kuwulira ku linnya lye nga gwe olyogera. Okay, kankubulire kifo wa gyali. Kankubulire kifo wa gyali. Nandyagadde mannya kubanga naye ayagala mannya. Ekifo omuntu asobola okubeera n'abakazi 5 mu kitundu kyekimu. Okay. Semanyi akusindikidde namba yange etali mu Uganda. Really? Yeah. Kyobulaba ekyo tekimpa answer gye njagala n'akatono. Tekimpa answer. Yeah, tekimpa answer naye nga ngezaako. Okay. Kiri bwekiti. Ate ajja kunsonyiwa before nga sinaba kubuulira ani yani. Kansooke badde nina ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza. Mbuuza. Obanga omuntu mwagenda mu relationship nemuva mu relationship nemugenda mu mukwano nga mwagalana by then omuntu gwoba oli naye kyemmanyi ogw'omwesiga everything. So kati ayinza okuba nga naye tali sure nga wawulira eno nga waliwo ekiriyo nga akola replacement. Si bwe kiba abantu abamu naturally tera n'obagamba nti si kirungi kubanga ova mu relationship ng'obuukamu eno oddamu eno. Eri abantu abatwala obudde bwabwe relationship bweba tebitambudde nga bw'ayagala n'asooka akiwummulamu n'akiwa obudde. Oh, okay. Oyo omuwala bamuyita Nakigudde. Yeah. Nakigudde. Lwaki Nakigudde ayinamu okwekengera? Kino kyenkugambye nti ndi musajja muna business. Ate nekirala nti ye tali mu nsi gye ndimu oba sisobola ngeri ya kumutuukirira namugamba. Kati ebiseera ebisinga mbeera so busy ate nemba nga nkoye. Kati ate nemba nga siri offline nga siri online nga ndi offline. Yeah. Ndowooza ekyo kyekireetawo ebibuuzo n'agamba gayi wange ono. Naye ate nga every man oba buli muntu oba omuwala yenna omuntu kyaba alina okufuna nti kasita abeera n'omuntu ng'akola ekyaba alina kyebaza bwebaza. Dan sisobola kubanga sobola okumala olunaku lulamba nga ndi ku ssimu lunaku lulamba. Naye ate nga sisobola kumala lunaku lulamba nga sifunyeemu dakiika emu gyenjogera naye. Oba dakiika 2. Okay. Yeah. Okay. Message yo eri Nakigudde message ki? Yeah. Message eri Nakigudde. Nenga yo. Kiki lwaki oyinamu wasiwasi? Lwaki wesika? Amanyi ku nsi oba n'abantu tuba n'endowooza za njawulo. Kakati muganda wange oba watandika ebintu by'omukwano ogenda osisinkana abawala ba njawulo. Muganda wange njagala nkubulira amazima. Omuwala eyantumye si ye Nakigudde. Who is that? Si Nakigudde. Ate yampadde condition yemu nti bw'oba toyogedde mannya ge sikugamba mannya ge. Bw'oba oyogedde mannya ge nga geego then nkonfaminge nti geego naye si ye Nakigudde. Si yeye. Era ndabira ddala ng'omumenya omutima. Tulina ekintu nze kyenyinza okukkiririzaamu oba byemboosabuusa nyinza okusisinkana
nenjagala okubeera nawe mu relationship oba mu mukwano naye nga tonaba kutegeera mutima gwange kyeki naki kyendowooza. Kati kyakawa wabanga in fact okutuuka okuwa enamba yange mwayogedde bingi nga bwe nkugambye kutandika nekyembadde nsuubira si kyenfunye. Kati sinnabategeera who is that obanga si ye maybe olina bangi ye point gyenabadde ngenda okwogera wali nenkugamba ife aba guys oba bavubuka abamu osobola okwana abawala abasukka mu 10 naye mu 10 olondamu gogamba nti ono yamba ku kido kugamba akuli ku kido yenna kigudde. Kati ono omugenda mugamba otyo olowooza message kyemuwa right now sinaba kutegeera kubanga ekisinga okwewuunyisa nti n'omuntu gweyogerako ali wala kuba wangambye ono nakigudawe katalina mu Uganda. Tali mu Uganda. Kati awo wali tagali kubanga ono ali Kampala wano. Bwe ngamba Kyaddondo mba ntegeeza Uganda. Gwe njogerako ali Kyaddondo tali bweru. Nanga si for sure sijja kulimba. Kyaddondo sisuubirayo kuba nti ninayo omuntu. Kale kayenoonye. Nayinza okunkubirako. Kale sebo. Kakati buli omu ayagala leero ebyokwogera sigenda kubeera nabyo. Nakitende mubiwulidde biri very clear. Nakitende gwe boogedde omuwala ali bweru, nakitende ali ku ground wano Kyaddondo. Should we say eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba nti maama kyeyabadde predicting ddala yabadde n'ensonga? Yes, I can confirm that, but again sometimes olumu abazadde bayinza olaba ebintu mu ngeri endala olumu naye era wakiri ku percentage ku 10 wabaawo at least kaabalabye ng'oluusi gwe tokalabye. So nzize mpuliriza nnyo nga ndi ku bunkenke nga ngamba naye era omusajja yayogedde nakitende. Nolwekyo ekyamaama kitegeerekese bulungi. Sister kati ekigenda okubeera eky'omutawaana tulina okufaafagana n'ekukwatagana ne sister ono. Unfortunately yabadde takimanyiiko kati agenda byekanga bwekanzi ng'abyekangira naye mami yateze ekitimba kye yagambye gwe ebisigadde bindekere. Bulijjo mugamba nambuuza batuuseewa relationship yabo n'agamba nkubulire omuwala takyawulira sente bwazikwata aziweereza mulenzi. Kaneme bisekeramu musibe bulungi. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.